Kale mbalamusako mwenna abekubidde ku mukutu gwa There is Still Hope, There is Still Hope 2 Ejje Media n'emikutu gyaffe gyonna emirala mwebale kubanga mutugoberera abali ku Tish TV mwebale nnyo katusabe kama oli mulungi olw'amakya g'olwaleero tukuddiza ekitiibwa n'amatendo jangu ofugeera olabisibe mu bulamu bwaffe mwoyo mutukuvu otuluŋŋamire otukulembere tugenda okwogerako mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amina era amina. Kale ekintu kyaffe ekyawedde twayogera ku abalabe b'amagenda gaffe era n'enkuwa obubonero bw'oyinza okulabirako. Kakati olwaleero njala tweyongereyo tulabe tuwangula tutya abalabe b'amagenda gaffe. Ensonga gye twagala okuba nga tutunuulira tuwangula tutya abalabe b'amagenda gaffe. Abalabe b'amagenda abo basobola okubeera physical, abantu b'obeera nabo, b'okola nabo, b'olya nabo, b'osula nabo. Basobola okubeera spiritual. Okitegeera oyinza okuba nga gwe mwennyini nga byokola bikuviirako okuba nga ate bisaanyaawo amagenda go. Kakati nga tetunalaba engeri gye tubawangulamu njala tulabe enkola ki lwaki engeri ezibaviirako okufuuka abalabe b'amagenda gaffe. Kuba omuntu takeera bukeezi ku makya anaabeera mulabe w'amagenda go, wabaawo ensonga. Nsonga ki ze beesigamako okuba nga bafuuka abalabe b'amagenda go okutulugunya n'okuba nga ate oyita mu mbeera efaanaganako bw'etyo. Ekisookera ddala, when you have a great destiny to fulfill, buli w'oba nga olina amagenda amanene g'olina okuba ng'otuukiriza, oyagala toyagala ogenda kufunawo abagalwanyisa. Buli w'oba n'amagenda agasukkulumye ku g'abalala baba balina okuba nga ate bakulwanyisa. Ekyokubiri, they want to have full control of your life. Baba baagala babe nga bakutegeerera nga bakufuga, especially baganda baffe ab'eŋŋanda nga kyakugamba okukola kyayagala okole. So buli w'otandika okuba nga tokyali wansi wa nkwawa zaabwe, nga buli kye bakugamba tokyakigoberera, ate jjukira bino bye bagamba byonna biba bikutomeza, tebagamba bintu bituufu. So bafuukira ddala abalabe ab'amagenda go. Ekyokusatu, when they want to possess and torment your life, abalabe b'amagenda go baba baagala nnyo okuba nga bakulabanga otulugunyizibwa era nga n'amagenda go be bagayina mu ngalo oba be bagafuga. Ensonga ebaviirako okufuuka. So buli balaba nga ova mu mikono gyabwe, abantu abadde bakufuga, tolina kyakulya bakubira amasimu, lenti abuza bakubira amasimu, school fees w'abaana bakubira amasimu, okitegeera. So buli balaba nga tokyagakuba, nga bo bamanyi nti buli essimu eva gy'oli eba yakusabiriza. Buli balaba nga tokyafuna essimu ezifaanaganako bwe zityo, idea manya bagenda kugolokoka. Kuba oba omaze okuva mu ngalo zaabwe baba tebakyakulinako control, baba tebakyasobola kutulugunya kubanga omuntu akulabirira asobola okutulugunya. So wali bakutulugunya buli kimu kubanga be bakuliisa bakola ki. Kati bw'oba nga tokyadipendinga ku bo oba ovudde mu mikono gyabwe, kati aba balina okuba nga banoonya engeri ekutulugunya. Ekintu ekyokuna, they want to possess your life baba beetaaga okuba nga ensi ey'omwoyo bagifuga oba bagikonya. Abalabe b'amagenda gaffe era be bakola nti baba baagala mu nsi ey'omwoyo basooka ne bakuzikiza noba nga tokyalaba kigenda mu maaso, tokyalaba bye bakola. Okitegedde ebintu bikutomera butomezi okuva mu buli side, ofeesinga kino, ofeesinga kiri, ofeesinga kiri. So buli w'obeera mu mbeera efaanaganako weetyo nga ebintu byonna bikwetoolodde okuva mu buli side naye nga ate bijja mu ngeri gy'otasuubira, manya abalabe b'amagenda go batuuse oba bakuli kumpi. Baagala nnyo okuba nga bakufuga. Eyali asaba nga tokyasobola, okitegeera,
so bakuzikiza wabuli obeera active mu nsi y'omwoyo olaba be bakola oba olaba buli kimu ekipangibwa naye buli bakuzikiza bati we bubu babagenda kubanga ate bakutuulako. They want to render you useless and make you despise God. Nti bakola ekintu noba nga tokyalina mugaso nga nawe kennyini otuula wansi noga naye amazima mu nsi muno nina mugaso ki, amazima mu famire yewaffe nina mugaso ki, nga tewali kintu kyonna kyokola nga kirina omugaso. Abantu batuuka n'okwetaaga ndaba sikyalina mugaso ku nsi kuno kanveeko. So buli omuntu watuuka okubanga alina ekirowoozo ekifaanaganako weekityo manya abajjudde abalabi b'amagenda ge abamwetoolodde takyalaba takyayinza kulaba gy'alaga, talina muuvu yonna gy'asobola kukola, buli kimu akigezezaako kigaanyi, kati takyalina mugaso. Atuuka n'ekiseera nga ne famire takyasobola girabirira musajja wattu oba mukazi wattu, kati nga takyalina muki mugaso ku nsi. Abamu babimaza ne betta bakuleetera okubanga ne Katonda omwevuma balabe b'amagenda go nga bakutta amagenda go bati mu ngalo. Oyinza n'obuuza ebibuuzo ba Katonda gyali bataliyo, omuntu alina okukkiriza noyanga n'ebya Katonda tebikyakola ng'olaba ng'ebyasaakaasi. So kye bakola kyekyo nti omuntu asobola okuyamba ye Katonda bakuleetera okuba ng'omukyawa n'omuyisaamu amaaso ng'olaba tasobola kukola ensonga sasa zando olinga ng'olaba ate mbu ekizibu ky'olina kinene nnyo. Kitegeera ekirala kye bakola nti baagala nnyo okuba nga ekirabo oba amafuta Katonda gatadde ku bulamu bwo gafuuka useless. Kirabo Katonda kyakuwadde alino bwe Katonda buli omu alina ekirabo kye yamuwa, era buli Katonda omuntu alina amafuta agaamu okusinza ku kigero kye. Kati bano abalabe b'amagenda basobola okukonya ekirabo ekyo kubanga ekirabo ekyo kikuseguliza. Bayibuli egamba ekirabo ky'omuntu kikuseguliza. Katonda asobola okuwa ekirabo nga kyogenda oba kyagenda okukozesa okubanga akutuusa mu magenda go. Katonda asobola okuwa amafuta nga gagenda okukozesa nga kusikira abantu gakusikira ebintu byonna bye weetaaga otuuke mu magenda go. Kati bwe babikonya n'obeera n'ekirabo nga tekirina makulu, amafuta gonna n'ogayiwa nga byonna byokola biyiwa mafuta, byonna byokola biziika kirabo kyo n'osigaza linnya. She was a great man of God. She was a great woman of God. Nabasigala kwogerera ebyo byokka naye nga amazima tewali. Mu nsi y'omwoyo there is no contribution, even physically there is no contribution. So bano abalabe b'amagenda bwe bazuula nti olina ekirabo kyonna ky'olina okuva eri Katonda oba amafuta, bakikyamya ekirabo ne kitandika kukola bitakola ki bitagulumiza Katonda n'amafuta ne bagayiwa. So bw'oba nga waliko ekiseera nga oyika amafuta oliko okuyitibwa oyikawo kinene ebiyiika, manya nti waliwo omulabe yatya nti ekyo kye wali olina kyali kigenda kuba nga kikutuusa mu magenda go. Ekintu ekisembayo, they want to make you work like an elephant and eat like an ant. Abalabe b'amagenda go yandiba nga ye mukamawo yennyini nga okolanga enjovu emirimu gy'okola naye nga ensasulwa gy'osasulwamu amazima nga you are over exploited, ng'okola nnyo emirimu egyalikoleddwa abantu 5 bagiwa gwe muntu omu, naye ng'ate ne ssente bagikuwe nga ssente zijjaamu, naye ng'ate ssente ze bakuwa n'omuntu omu tezimujjaamu nga ntono. Nti ng'okola nnyo bakulaba naye nga n'endya gy'olyamu standardi z'abantu bo n'obulamu bwo tebuliflectinga omulimu, nga oli bubi abantu bakulaba okukola omulimu ogw'ebbeeyi buli kimu naye nga mu bulamu tosobola kwetuusaako kintu kyonna, tomanya na ssente engeri gye zigenda, tomanya engeri ssente gye ziggwawo. Ekyo kye bayita nti you work like an elephant and eat like an ant. Olya katini kati
naye nga enkola gy'okolamu nnene nnyo. So abalabe b'amagenda gaffe banyumira nnyo okulaba nga tubonaabona, nga tukola ebintu naye nga n'okola bizinensi nga nnene naye nga ekivaamu kitini nnyo, eventually neefa. So abalabe baagala nnyo okulaba nga tuli mu mbeera weetyo, tukola nnyo naye ng'ate amazima ebiva mu bye tukoze bikaabya n'amaziga. So ebyo bye bimu ku byo bibaleetera okuba nga ate destiny oba amagenda go bagakola ki, bagakwatamu. N'ekirala, buli woofuna abalabe b'amagenda oba buli Katonda wakubikulira oba buli woweezuula nti amazima waliwo ekikyamu ku magenda gange, n'otayimirira mu kusaba, n'otayimirira mu kunoonya Katonda, bino bye bivaamu. Jaba biwulirize bulungi. Ekisooka, limitations. Otomanyi kigambo limitations. Ogenda kubeera limited ku bintu. Limitations, abantu balina limitations mu bulamu bwabwe nga tasukka, nga giri emiro gya settinga standard. Tolina kusukka wano. Ekitagera, tolina kubuuka eno district, tolina kukola mulimu gusukka Central West, tolina kusevinga kusukka Central West, tolina tuuka kweno level. Buli wobanga ogikunukkirizaako nga wavaawo ekizibu nga kikuba byonna ng'oddayo ku zero. Limitations. People have limitations. Mu maka gammwe oba mu maka gye tuzaalibwa waliwo limitations. Buli family erina limitations. Nti ewammwe tolina kufumbirwa, bakola gwa kuzaalamu obuzaazi. So I don't know which limitations are you facing. Simanyi komo ki omulabe lyateeka ku bulamu bwo oba ku family yo. Naye nkusuubiza mu linnya erya Yesu omwana wa Katonda omulamu, wonooyimirira n'osaba n'oyimirira mu maanyi n'obuyinza obwa Mukama waffe Yesu Kristo, limitation ezo zonna Setaani ze yateeka mu bulamu bwo zigenda kuvaawo. It's all about you. Gwe mwennyini gw'olina osala gamba enough is enough. Nkooye. N'okola saving tosukka bukadde bubiri. Buli wobanga obuyingira nga wajjawo ekizibu nga kizikuba. Buli oteeka njagala akola ekintu kino. Buli wobanga onooterotuuka ku ssente ze weetaaga nga okitegera. Limitations. So buli wootayimirira n'osaba, bano abalabe b'amagenda go bakuteekako limitations. Ekomo. Ekyokubiri, barriers oba hindrance. Okuziyizibwa. Okitegedde, tulina abantu nga oziyizibwa mu buli wamu. N'oba ogoba empapula okubaako gy'olaga ng'ofuna okuziyizibwa. Mu bufumbo kuziyizibwa, mu maka kuziyizibwa, mu buweereza kuziyizibwa. Buli wamu nga gwe oziyizibwa. Abantu bo bennyini, ab'eŋŋanda zo, bantu b'osula nabo, mikwano, nga gye gikuziyiza, gye gikulemesa. So bano abalabe b'amagenda gaffe batuteekako standard eyo nti oziyizibwa mu buli kintu kyonna ky'okola. Ekyokusatu, laaka, ebbula, ofuna ebbula buli wamu. Obeera omuntu yali yeeyagala ng'osobola okulya ku kyennyanja, osobola okukola ki, amazima olina ebbula ewaka, ku mulimu, mu family ne mu nsi ey'omwoyo. You lack. Waliko ekiseera nga emitwalo ebiri si kizibu gy'oli, naye kaakati kankubuulire zikwekubya mpi. Things are not easy. So abalabe b'amagenda gaffe batuteekako standard y'okubanga ever we are lackful, nga tutambulira mu kubulwa. Ekyokuna, trouble and struggle. W'otayimirira, bano abalabe b'amagenda bakuteekako kye tuyita trouble. Ne bakuteekako kye tuyita struggle. Struggle kye ki mu Luganda? Struggling. Okubanga
oba kinyonyi kya munteekerako mu comment section. Troubles nga gwe eva emitawaana tegiva wuwo eva buli mutawaana ku kyalo gusookera wuwo, buli mutawaana ku mulimu gusookera mu ofiisi yo, buli mutawaana mu bufumbo waka wuwo. Ababbi bwe bajja okumenya edduuka oba bamenya wuwo. Bizinensi buli boosi wakyankalana gwe gwamalirako ebivumo. Okusasulwa gwasembayo okusasulwa. Bagamba kutema musaala gwe batema gwe batema ennyingi. So ebbulwa manya troubles ofeesinga bye tuyita ebizibu ebisoomooza n'okusitwagolinga mu buli kyokola kyonna, kulafubana olafubana mu buli kintu kyonna, n'ekintu kyolaba amazima ng'okisobola era kifuuka kyakulwafubanira ddala. N'ekintu kyewali osobola kituuka ekiseera nga kyakusitwagolinga nakyo, n'ositwagolinga n'omulimu, n'ositwagolinga n'obufumbo, n'ositwagolinga n'abaana, obuweereza bwa kusitwagolinga nabwo. So omanya nti omulabe w'amagenda. Ekintu ekyokutaano pain. Amazima ojjula obulumi buli ssaawa. Bulumi tambulira mu bulumi bwokka. Pain buli w'obeera. Tolibeerakawo ng'oli musanyufu. Bizinensi eyo gy'olimu oba omulimu ogwo gw'olimu okukolera mu bulumi. Obufumbo obutuddemu mu bulumi. Okitegedde? Abantu booli nabo owangaala nabo mu bulumi. Buli ekyebakola kikuleetako ekiwundu. So buli wolaba nga buli kintu kyonna kitambulira mu bulumi, manya wandibaawo omulabe ow'amagenda. Ekyomukaaga affliction. Ofuna affliction oba friction mu Luganda kyeki? School fees yabula. You are always afflicted. Luganda yakinoonya. Disappointments. Otambulira mu kukola ki? Mu kumalibwamu amaanyi. Buli kyokola okola ekintu ng'olowooza omuntu agenda siima, n'oweewaayo n'omutima gwo gwagamba at least, naye nga results zonna zigenda ku disappointinga. Nobeera mu relationship, obadde mu relationship ziweranga mmeka naye nga zonna you have been disappointed. Buli mirimu gyonna gy'ofuna okomekereza ofunye disappointment, kutasasulwa, kutulugunyizibwa n'ebintu ebirala biyitirivu. Disappointment. Ne mu kkanisa gye ziri abamu you are disappointed. Abo batuuka ekiseera nga amazima gamba God you have disappointed me. God can never disappoint you. Never. Sitaani yakuteekamu ezo endowooza. Naye lwakuba nti wabaawo abalabe b'amagenda amazima otuuka ekiseera nga olaba ebintu byonna byesibye. Abamu ne batuuka level egamba really God they have served engeri gyenkuweerezaamu Mukama nondeka nempita mu bino. I'm disappointed. Ekitegeera naye nga Katonda nedda oluusi eba training. So n'oyamba omuntu n'akumaliriza ng'akudisappointing ng'akwogeredde ebikikinike, n'ojja omuntu mu kyalo n'omuleeta mu kibuga n'omutwala ku mulimu n'akugobesa, n'omuleeta ewaka omwami n'amwezza, n'omuleeta nga yajja ayambadde engato ya bbulu na bbulaaka kati addayo akubye ebikalu n'akwogerera ebiwanvu mu kyalo. Disappointments. Ever. Sani abayagala kumalamu maanyi olekere kukola bulungi. So buli obanga buli ssaawa oyita mu disappointments ez'enjawulo olina okuba nga ate ogolokoka omanye nti omulabe w'amagenda yatuuka dda. Wali kye tuyita marital disturbance oba okubanga mu bufumbo funamu obuzibuzibu. However buli bufumbo bw'ogenzeemu you face the same things. Buli bufumbo bw'ogenze wakagenda mu malya nga 10 naye buli wamu kyewasanga ewono bwera nga ate ewooli kiri waasi nawakangezeeko no. So obalala kati malya naye nga bintu bye bimu by'osanga
olemereddwako okubaako wootuula baana 8 mu batata 13 kati abaana abamu tomanyi oba batata bali 2 oba 4 kuba oluusi you had sex the same time. So buli wobanga obufumbo bw'olitambuliddemu buwera naye nga almost ebisoomooza bifaanagana omanya waliwo obuzibu. Mulabe tayagala obeere n'amagenda, tosabeera n'amagenda malungi nga ozongazonga buzunze mu bufumbo, nedda. Amagenda olina okubaako wootuula okakkane otandika okuba ng'okolerera amagenda go. Naye buli wokola ogw'okutambula obutambuzi oyo mulaba byayagala oleme kubaako n'amagenda goyina kuba ng'otuukamu. Ekirala, magnet evil people to you, nti buli wobanga amagenda go waliwo agatambulirako omubi, otuuka ekiseera nga abantu abajja mu bulamu bwo be bababi bokka, nga buli ajja mu bulamu bwo akomekeza kukoze bubi. Only evil people come into your life. Abantu ababi bokka be bajja mu bulamu bwo. Abantu abalungi toddamu balabako, toddamu kulaba ku divine connections. Evil connections njereere buli yogera okomekeza nga bannansi ategeera buli ajja mu bulamu bwo akomekereza aleese bubi bwereere maziga, manya amagenda go galiko ekizibu. Nti kiri kye baba bakuteekako kisika bantu babi beereere. Era kimakinga sure nti n'abadde omulungi it overturns omuntu oyo akyuka. Oba gukola ebintu ebikola ebikyuka omuntu oyo n'akomekereza nga naye akoze revenge. So olwobanga mu bulamu bwo babi bokka be bajja manya. Ekisembayo nti constant rise and fall, otambula mu bulamu obw'okwambuka okkirira mu byenfuna. Mwezi guno n'oba mulungi n'okola ku magoba omwezi ogujja n'okola loosa ate nga ziddabulinga amagoba ge wakoze last month. Weekend oli musanyufu weeks 2 mu maaso ate ebintu ne byonooneka. Spiritually weekend oli musabi nnyo omwezi oguddako gwonna nga tosaadde nakuyimirira n'osaba saala ya ddakiika emu. So buli obeera mu mbeera eyo wambuka okkirira, oyambuka okkirira mu mbeera zonna, mu byenfuna, mu maka, buli kimu kwambuka kkirira, yambuka kkirira, ssanyu maziga ssanyu. Manya waliwo omulabe ow'amagenda. So buli olaba nga otambula mu bulamu obwo successful failure olina okuba nga ate ogolokoka n'otandika okuba nga ate onoonya Mukama. So okuwangula abala kasita otegeera ebyo byonna noweezuula kwe kuba nga ate okola ki, oyimirira mu maanyi ag'Omwoyo Omutukuvu. Sooka n'okuba nga weenenya oluusi bayinza okuba waliwo obutali butuukirivu bwe bwaleeta enzigi ezo. Omala okwenenya ate n'omala n'okola ki, n'okaabirira Mukama akunaaze n'omusaayi gwe. Omala okunaaza n'omugamba refill me, alina okuba kati nga akujjuza jjukira mugwe mubaddemu omwoyo atali mulungi badde akola. So kati womaze okwenenya n'akunaaza n'omusaayi gwe, guli omwoyo guba gulina ofuluma. Kati jjukira oli you have a conducive environment for the Holy Spirit to come back into your life. Jjukira yali yagenda kati ng'ogamba Mukama nti pa omwoyo, nzijuza n'omwoyo wo. Waba okujjuza n'omwoyo we then n'ogamba Mukama n'akuwa amaanyi, nyambaza amaanyi. Okwambaza amaanyi awo omala osobola okugenda mu lutalo olw'omwoyo. Ne lutalo lw'omwoyo olwo olina okuba ng'oyambadde ki? The armor of God. Weetaaga armor, a combat oba ekyambalo ekyokulwana eky'obwakatonda nga mwe muli element of salvation. Olina okuba ng'okkiriza Kristo era ng'otambula naye mu butukuvu n'obutuukirivu. Ekyokulala ekyangu, olina okuba ng'otambula mu butukuvu n'obutuukirivu. Olina okuba nga olina okukkiriza, kubanga kigenda twala kukkiriza amagenda go okuba nga gakola ki? Gadda. Togenda galaba nga gajjira ku booda. It's by faith. Era olina okukkiriza nti bonna abadde batambulira ku magenda go, you have defeated them, omaze obbawangula. Ekyokubiri, belt of truth, olina okuba kati ng'otambulira
mu mazima. Ekyokusatu, sword of truth or word of God. Olina okubanga ekigambo kya Katonda kati kiri mu kijjudde gwe nga kikulidde, kiwa obudde. Ekirala, fit for the gospel of peace. Olina okuba kati nga otandika okubanga ate otambulira mu kubuulira enjiri ey'emirembe. Enjiri, kubuulira enjiri kwa buli omu, it is a command. Buli omu alina obuulira enjiri, naye nga enjiri eyo erina okubeera enjiri ey'emirembe, etali njiri ya kulwana, etali njiri ya kwawula yawula. So bino ebyawandiikibwa bijja kuyamba. Ezekiel 1:18 paka 21. Then ojja kusoma ekyawandiikibwa Zaburi 18:8. Then ojja kusoma Isaiah 10:27. It shall come to pass in that day that his burden will be taken away from the shoulder and his yoke from the neck, and the yoke will be destroyed because of the anointing oil. So no gwogulagula awo abantu abo bannabbi b'obulimba nga akugama ekikoligo kijja kuvaawo olw'amafuta gula ga mitwalo 5 kumbe yetereddemu na butto wa bidiko, amafuta ag'omwoyo omuki, ag'omwoyo omutukuvu. So okuyita mu ebyo tujja sobola okuba nga ate tuwangula abalabe b'amagenda gaffe. Tujja kuba nga tuwangula olw'ekisa kya Mukama Katonda waffe. Kale obadde mulabi mulungi era muliza mulungi wadde Still Hope to Age Media Tish TV. Ndowooza kankwetoloozemu katono wenaakomawo tujja kuba nga ate tweyongerayo ate ne programu zaffe endala. Oba akatuuka subscribe ngo like ngo sharing ate n'akagambo join kali awo kakonemu buli wojjuzaamu bye bakusabye oba otuwagira. Ate n'ekirala comment section ebanzigula okuba nga ate obuuza ebyo byonna byewetaaga okuba nga ate omanya. Kanetolemu katono, komeo, shalom.